beebaza abo abazze bambeererawo mukama we munajjajja baddizaawo. Tulina osabira nnyo emitwe gino eno oba abantu abo batuyambako ennyo. Switi tebakubangako? Baali bankubyeko. Twandibaddewo tutya oba kyandisobose kitya omwana ono okuyiga nga tewaliiwo? Live oba ku Mintandikiro Bongo live kwe tuli balamusizaako nnyo abandaba. Amanya gange nze Director King David oba Nabimanya David. Mwebale nnyo abazze batulaba, mwebale nnyo abazze batubeererangawo, mwebale nnyo abazze batusoosowaza, mwebale nnyo tufuula number 1 channel yo, webale nnyo tufuula namba emuyo. Tubeebaza abazze balikinga, abasharinga, n'abakomentinga, n'abo abawakinga. Timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Nze ali mu charge ya videography wano ku Bongo Charity Foundation, though I'm a teacher ate nga tuli bangi wano ku Bongo Charity Foundation. Nze Dani, mukulu wange Elijah ne uncle waffe fe abali mu media. Olwaleero muto wange yakoze ekintu ekyenjawulo naye nga sinakibagamba. Kasooka atubuuzeeko gye baleko ssebo. Kale nawe gye baleko. Oli bulungi? Ye ndi bulungi. Olwaleero basoose lwe basoose jjo olwaleero jjo lwe basoose okuwanikayo vidiyo ye yasoose. Iye. Wawulidde otya ng'osoose ng'okoze vidiyo ye yasoose mu bulamu? Nawulidde bulungi. Nze nno kye nawulira nga kintu kirinnye, hype ekyuse, kubanga nze tewali yakinjigiza ate nno gwe weesiimye mpu waliwo abikuyigiriza. Nze tewali yanjigiriza kamera eyo, nze just nava eri n'endaba n'enjiga. Obulamu bukutambulidde batya sofa? Obulamu buntambulidde bulungi. Wava ku street? Iye. Webaze nnyo abazze bakubeererangawo, obagambeyo n'obugambo. Beebaza abo abazze bambeererawo mukama we munajjajja baddizaawo. Weewaawo. Oli mu kirasi ki? Primary 2. Oli mu P2? Iye. Nze naateze primary 2. Primary 2, P2 primary 2. P2 kyekimu? Kyekimu. Weewaawo. So weebaza abakubeereddewo n'obeera mu ssomero? Beebaza abo abambeereddewo nga nkyali mu ssomero era nsaba mumbeererewo ne baganda bange. Waaw, nga mwana wa Katonda ali eyo, tukwebaza okutubeeza ku ssomero, gwaze atubeererangawo, tukwebaza azze atuwa ebyokukozesa, school fees afunyeyo kofunyeyo n'osindika, na buli muntu yenna azze yeeyunira campaigns zaffe, hunger free, back to school, zonna tubeebajanziza nnyo, tweyanzege. Mwebale nnyo. Mbakubiriza nti mu bulamu buno eno Bayibuli etugamba nti nno musabirenga nnyo abasumba. So nze nsiba mbasabira nti Sitaani wanaaba alumba tasobola lumba ndiga. Tulina osabira nnyo emitwe gino eno oba abantu abo batuyambako ennyo ti Sitaani ono tasobola kulumbagana ffe. Mwe abazze biyingiramu, abazze batubeererawo, mwe bakwate feete n'abanyiga n'abasuula. So twongere okusaba, twongere okuba ab'ekitiibwa, tuweese Mukama ekitiibwa. Weewaawo. Elijah, Anje bintu ki sofa byolabye nga byanjawulo mu bulamu bwo
kuva wava ku street? Bendabye nga byanjawulo nnyo nga sikirabangako. Okukwata kamera yanjawulo. Nali sirowooza nti neera gyali wata ku kamera. N'ekirala buli Sande nali sigenda ku church nga ngenda lwe baagadde. Ng'ogenda we bagamba mpunno leero lukuŋŋaana ate wagenda kubeerayo eddigobe. Negayirira abo baali bampeerera ngende ku church. Nogendayo nga nsooka beegayirira. N'okugendayo okukubagana akasala. Ate mu nnaku zino kyemmanyi endala towabeegayiriranga kubanga wali tewalingayo kamere, naye kati wali eri ewali akamere awo ng'obeegayirira n'oyagala n'okaaba. Okaaba sikirina mu buzibu, naye ate nabagambanga nga njagala ogenda ku church naye ate nga bo tebanzikiriza. So ekisinza okwewuunyisa kusaba na kukwata kamera. Kati bintu ki ebikusoomooza oba byofunyemu obuzibu kuva wava ku street? School fees n'okutereeza ekifaananyi kya kamera. Ebyo byo byakuwa obuzibu. N'okuba nga ndi mu project nestayonoona kizibu nnyo. Ekyakwaga obuzibu butayonoona. Mbeera nina byenkola n'oyonoona n'enyiga bye sitamanyi. Ogenda n'oyiwa. Naddala nga nina kyenyoonya. Bwe nkinyoonya nendowooza nensuubira gye kiri nga si gye kiri nembaako kyenyiga. Awo omutwe gukuluma n'okyankalanya buli kimu. Naye nze ngamba Mukama gye yatugye w'amaanyi sekyo. Iye. Kati wakutte ekifaananyi kye ekyasoose? Iye. Gwe yakikutte? Iye. Gwe yakyeditinza? Iye. Gwe yakifulumiza? Iye. Bwa tutte bwa kutte n'ogenda ku kompyuta, kiki kye wafiirinze? Manyi kyagakubaddemu kuba ffe twagenza okukomawo okuva mu field ng'omaze obitereeza byonna obifulumizza. Ekyambaddeko nagambye anko ntagenda gaba vidiyo zange nengikwata nengikola. Kwegamba babadde toyagala soja anko agabe kifaananyi kyonna vidiyo yo. Kuba mulimu ekiseera lwe kituuka nambuuza era gye kikyoyizeemu. Wakimbuuza ngamba nja kimulaga, waŋŋamba kimulaga tabeerawo, lwenjagala okimulaga tabeerawo. Wadda n'akimbuuza ate ng'olina by'okola. Kati nze kye nakoze nengikola nengifulumya nengimuterekera ajagirabe. Sebo vidiyo ye etambudde. Vidiyo yange etambudde. Kyo kirungi. Omwana gwe wakutte yabadde n'omukisa. Kirabika. Sebo enjiri yo n'eddaani gye mwaweerezza abantu yabakutteko. Iye. Nate nze teyanguddeko kuba yabadde yabali babiri. Ate lwaki teyakutteko? Anti kati nze yankutte ekyankwatisizaako ng'ogikola n'engifulumya. Si gwe yagikutte? Nze yagikutte. Kati ate waliwo abo abantu nga bo ompulira bulungi nga bo bagirabye ng'obulamu omwana oyo bwe yabadde ayitamu nabo balabika baali babuyiseemu, oba si ekyo nga n'abaana baabwe abamu bwe bali oyitamu. Kitegeera? So weebaze abantu abalabye vidiyo yo nga sinnaba kugamba. Beebaza abantu abalabye vidiyo yange eyasoose First recover mu bulamu gye nasoose okukola nga tewali annyambyeko n'engifulumya.
mwebale nnyo. Bagamba okusharinga okulayikinga n'okukomentinga kye baba balabye. Kyembasaba musharinge, mulayikinge n'okomentinga. Waawo. Abantu n'abagirabye bamuwendo nnyo gye tuli. Era bebaze babeerangawo, bebaze batulabiriranga, bebaze batubeesabeesa, bebaze balayikinga, commentinga, likinga, sharinga, buli kimu kuwakinga. Byonna bagirabye abantu 100. Abantu n'abo 100 bwe tubala church ino oba pastor oba owezezza n'amakyaki agamu gye gatalina abantu, oba owezezza abantu b'ogenda okubuulira enjiri bagibuniikirize bagambe naffe tulina okubuulira enjiri. So video eyo yakoze abantu 100, naye nga nze ku besides yange mbeebaza, bagamba nti mbeebaza mwenna abawakinze eyo video ya muto wange gyasoose ku channel. Sekyo kyekyo ebiseera ebibadde bisinga nze abadde azeditinga wadde nga ezimu ez'abato oyo abadde nga azikwata. Sekyo nga tannayiga. So maze ebbanga nga mutrainingako paka we yayize kye yabalaze. So kati abantu bwe bazze ne bagiraba, mu abantu abagirabye mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abagirabye. Kitegeeza kinti toweenyooma mwana wa Katonda ali eyo, toweenyooma, buli kimu kisoboka. Olaba Dawudi yakuba Goliath, olaba Solomon yasobola okutaawuluza abakazi ababiri abaali bazze nga balwanira omwana naye ng'omu yalina nnyini mwana. Olaba Daniel yawona empologoma bwe baamusuula mu kinnya bwe yasaba Katonda n'amuwonya empologoma. Olaba Yakobo baamubbulamu eggwanga ddamba erya Isirayiri. Olaba abantu abasinga bonna bawangudde lwa kukkiriza na kutegeera nti bakimanyi balina okuwangula. Bwe mbazaayo mu sitole yange najja nkyali mwana muto, suno ni MP7 kati, najja ndi kato ddala, naye ekitiibwa kya Mukama. Okukyuka kwange kunene nnyo, kulina ebisomooza bingi, kulimu ebintu bingi. Ekisingira ddala mpeeseza Katonda wange ekitiibwa, era nyimba nti mpangudde, ne baganda bange tuyimba nti tuwangudde. Gwe mwana wa Katonda ali eyo, twandisobodde batya singa towaliiwo? Twandibaddewo tutya oba kyandisobose kityo omwana ono okuyiga nga towaliiwo? Ate wamukwatirako va ku street kyandibadde kitya? Simanyi ga anko wange, simanyi gaffe, wabula maanyi go mwana wa Katonda eyali eyo n'akwatibwako. Hunger Free Christmas y'omwaka guli 2023, musajja wange egeye nayo ku nsi, street n'emuwandula n'emutwala mu ggulu n'emukyusa. Gwe mwana wa Katonda ali eyo atomanyi kye bayita street. Street ino kyanjawulo kwe wowulira nti bbala ne bakugamba ako kabugabuga ka street. Bwowulira nti bbala, bwe toogera nti kubo, road, road, tutambulira mu bintu byanjawulo nnyo. Omwana ono gw'olaba bali bakubyeko street, tebakubangako. Baali bankubyeko. Abo baali bakubyeko. Bankuba. Ani yakukuba? Basanga ndi birembe gyange neebase ne bankuba.
ne bakuba iye kati kyatuukawo baali bakusibiddeko mu kideeya nedda kati gwe tonyumya nze bansibira mu kideeya omanyi okukusiba ne bakusibirako akatwe bwe kati ne bakuba kibooko ng'oli omwo abapoliisi bano balaba abapoliisi bajja ne bakusooka ne bakusibiramu ne bakusibiramu we bati ne bakuba naye ebyo byonna twabitamu kwesiga Katonda kyokka nebaza abazze batukwatira mu nnyongera kino sobola kyewala nnyongera okwebaza mwenna abatukwatirako nti mwebale nnyo mwebalire ddala akaseera akantu kemwatuwa byonna bye mwatuwa byonna bye mwatulaga omukwano ogw'enjawulo nti mwebale tetwandibadde wano oba tetwandituuse wano videos abazze baziraba bye tuzze tuweereza byonna abatusobosezezza okubeera ku ssomero nammwe tubeebaza okusingira ddala neebaza Katonda wange ampadde obulamu okubalabako n'abawadde obulamu otulabako nsaba busabi Katonda abawa obulamu era jja omanyi okusaba omanyi iye osobola okusabira abantu abalabye vidiyo yo bagitambuze amawanga iye era kibeere ekisumuluzo ky'obulamu bwo iye so tusabireko tugalewo puroguramu eno ogigalewo Mukama Katonda wange nga nenyibyange benze nkola nkusaba onyambe owaaba abantu abalaba vidiyo yange ne bagisharinga obawa omukisa beyongere n'oyamba abantu abalala obaddizeewo naffe tunakula tujonyonya bwe tunaabayambira. In Jesus' name, I have prayed and breathe. Like, share, comment. Bye bye.